Kano ke katundu kaffe akubadde okimanyi mu malindirire. Bw'osoma ku byaliwo mu ssematalo owookubiri n'otandika okubinyumya n'enviiri zikuva ku mutwe. Bangi baafa masasi, abamu baafa njala, ate abandi bbomu ng'abalala baafa ntiisa. Mu mwaka 1939 nga Nnaabakyala Elizabeth aweza 13 gyokka. Ssematalo owookubiri yatandikanga ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omwenda. Bungereza y'emu ku mawanga ageetaba mu kulwana kuno okwali okw'amaanyi okwamala emyaka 6 mirambirira. Mu biseera bino abato bangi baggyibwa e Bungereza okutwalibwa mu bifo ebiziyivu ebyalimu emirembe. Bannabyabufuzi bangi baawabula bazadde bannakyalo ono okumuggya e Bungereza ne muganda we Margaret, naye munnange nga bw'omanyi omwoyo gw'ekizadde nti atalina mwana agayita Masaali, nnyabwe Elizabeth yagaana nti abaana be bafa naye era tebaagenda. Baava mu lubiri mwe baali babeera ne badda e Scotland mu mwaka gwe gumu ng'era gye baaliira ssekukkulu y'omwaka ogwo mu bukuumi obw'ekitalo nga bo olutalo bawulira luwulire. Mu mwaka gwa 1940 ng'alina emyaka 14 gyokka yalabikirako ku lutimbe eggaggadde olwa BBC ng'asabira bato banne abaali bakosebbwa olutalo. Yabasabira era n'ategeeza nti bo ng'ab'olulyo olulangira baali bakola ekisoboka okulaba nti olutalo lwonna lwali lukoma. Ng'aweza emyaka 17 mu 1943 lwe lunaku Nnaabakyala ono lwe yasooka okulabikako mu lujjudde lw'abantu bwe yali ayogerako n'abakuumi ba Gwanadya bwe yali alondeddwa okubeera Kano. Mu mwaka gwe gumu Paalamenti ya Bungereza yakyusa amateeka nga mu kino yawa Elizabeth okubeera kansala ku bakansala 5 abaali bakola olukiiko lw'e Bungereza. Ekyakozesa kino y'ensonga nti kitaawe olumu teyabeerangawo ng'alina eŋŋendo z'aliko ate nga muwala w'ono y'alina okumukiikirira. Era bwe yalondebwa yayogerako eri abantu n'abasuubiza okuweereza obulungi. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. But I shall not have strength to carry out this resolution alone, unless you join in it with me, as I now invite you to do. I know that your support will be unfailingly given. God help me to make good my vow, and God bless all of you who are willing to share in it. Mu Februari w'omwaka 1945 nga Ssematalo owookubiri agenda okuggwa yeegatta ku kibiina ky'abakyala ekya Women's Auxiliary Territorial Service. Ekyewuunyisa omukyala ono wadde yali alinze okulya eŋŋoma yatendekebwa emirimu gy'otamuwa omuli okuvuga emmotoka n'embalaasi ssaako n'okukanika. Oluvannyuma yafuuka omumyuka w'omuduumizi w'eggye lya Bungereza ku myaka 19 gyokka. Mu kiseera kino yali atandise okulabagana ne bba gw'alina kati. Olunaku olw'enkya awo we tunaatandikira. Ku lwa Kingdom TV amalindirire, Samali Kisaache. This is Kingdom TV.